Abakwate kuliko Kabugo Hassan ssentebe w'omuwuga gwa Kabula United Tax Operators emyoga Sacco wamu ne Zikusooka Farouk Sande omuwandiisi wa Sacco eno. Enjawulo bantu butabitegeera. Bino okwatibwa kidiridde bammemba okwemulugunya mu ofiisi ya RDC nga bakulembeze ba Sacco yaabwe bwe bayiga obukumpanya. Kyenjagala Mr. RDC omanye olwaleero gavumenti yatuwa esente ne tuzifuna. Naye abakulembeze ne bazikozesa buki? Bubi. Mu mbeera eno RDC nga yita mu muyambi we Abel Muhendo kwe kusalawo okuyita olukiiko lwa bammemba. Mu lukiiko luno bammemba mwe basabidde RDC akake abakulembeze bano bannyonnyole engeri gye badde baddukanyamu omwoga gwabwe. Ino lipooti eya audit lipooti byonna mwe mujjudde obubbi. Bakole thorough investigation okusinziira ku bammemba abali mu Sacco. Oluvannyuma alagidde omuwandiisi w'olukiiko Kamuntu Helen okuwaayo ensaasanya y'ensimbi ku ngeri gye babadde bakozesaamu ensimbi z'emyoga. Ekisanja teri kuddamu kulya nguzi, teri kwebaka. Wakati mu kusoma ensaasaanya omuwandiisi Kamuntu Helen ategeezezza nga Sacco bwe yakaweebwa ensimbi ezisoba mu bukadde 50 okuva mu gavumenti kyokka nga bammemba bakwongerako obukadde 2 okuva mu magoba obukadde 35 bwewoolebwa bammemba so nga 18 zaagulibwamu mmotoka. Income yali M33 kwekiri. Mwalimu service, administration, nga mulimu house rent. Okusoma ensasanya kugenda mu maaso, amyuka District Commercial Officer Kasigala Nathan wamu ne RDC Abel Muhendo bavudde mu mbeera ne bayimiriza okusoma ensaasaanya eno oluvannyuma lw'okugikubamu ebituli. Sente ze tuli mu kwogerako sente za gavumenti kati bwe tujja mu bino tuli mu kulambulula sente za gavumenti kyekibadde kizibu. Mu mbeera eno ssentebe Kabugo Hassan n'omuwandiisi we Zikusooka Farouk Sande bawakanyizza ebyokulemesa okusoma ensaasaanya yaabwe ne bategeeza nti baagala esooka esomwe balyoke bafune okwemulugunya okuva mu bammemba. Kubiddwamu ebituli naye y'omuwanika amanyi ntuufu kati tumuwe omukisa agitusomere eggweeyo kati awo tumukubemu ebituli tumubuuze n'emibuuzo. Oluvannyuma RDC asabye ssentebe asome abamu ku bammemba abaawulibwa ensimbi z'emyoga okuva mu Sacco eno abamu olusomeddwa ne beegaana ensimbi ezaabaweebwa. Tomanya nsi 15 byonsomye nga siri member wa Sacco subdivision. Esaazo nosomye mbomanya kamukumi wa kampaddi na lunaku kiro wakampeerako nani yansayiningirako. Today tubuze bammemba banga statement efulumira mu dakiika 10 n'obutawera bagende balete banga statement. Oluvannyuma bank statement eleeteddwa obula RDC n'asaba okwogera balance aliko mu lwatu era ekiddiridde abakulu balabiddwako nga bank statement ebatonuza ebitategeerekeka. Bamemba ba Sacco bavudde mu mbeera bwe basanze bank statement ng'eriko emitwalo 38 zokka ng'ate bagenzi batereka ensimbi zaabwe. Akawunti eriko emitwalo 38 kitegeeza naffe ezaffe zo mu butabo buli kinoomu teziriyo. Ekiddiridde omuyambi wa RDC Abel Muhendo alagidde poliisi ayikwate abantu bano. Bakwatibwe basaavinge kubanga sente zaali si zaabwe ssekinoomu. Sente it is a revolving funds za kuyamba gwe bumalo zikozese ebbanga lye bakuwadde ne munno azikozese. Oluvannyuma lw'okukwatibwa bammemba bategeezezza nga babadde baagala ensimbi zaabwe kubanga n'ezibazzanga batereke kibaweddeko nga ku akawunti yaabwe teziriiko. Baali badde bagamba nti bawola zino pulezidenti ze yatuwa nene sevingi w'abantu zennyini katwedda 11 ngagereza gavumenti yasindika kaseewulanga kuwadde okumpola ngereza zange zenye zekwala saving so okubukola ki oganyulwa gasikoze eki sizifunye. Ono era ategeezezza nga bwagenda okulondoola emyoga gyonna mu disitulikiti y'Eryantonde okulaba nga batereeza emivuyo gyonna egigyetobeseemu.